Kato Lubwama. Kato Lubwama emirimu gyatukoze era n'agimaliriza. Ffenna tugenda kukola emirimu gyatutemaliriza. Aleesewo okulaba nga yamulabanga naye Ssaabaminisita w'eggwanga obakubiriza okubeera abeesigwa abeesimbu abayimbi amazima Kato Lubwama bw'abadde agamba tugenda Masaka obadde totusanga era obadde tusanga Masaka so amazima mu mirimu gyaffe sijja na buyimbi gyokka gyonna so bannayuganda bannange tuyigire ebintu ensonga yadde abadde takyali bemwamaani olabye ababaka ababaddewo abapya n'abakadde nekisitula ne prime minister w'eggwanga tesijjangako in my life n'ebibadde biri wano sibimanyi naye ndabye nga twetaaga okubaako muzeeyi ali mu mbeera ki muzeeyi waffe ali bulungi nnyo yadde nga abasawo tebamuza kutaaba ali mu mbeera nnungi Nyanga wamaze musukuma ize ntaddemu okufuna content paka okwatira ku nze bankujja kusi kisoboka ekyo onanyiiga gwe onasobola onyiiga nenyiga nenjikuwa nekyamaanyi kisitowa nokojjamu emitwalo gyange 14 gya ninziwaayo 52 enengayo ennungi ate ewangaala 52 okumpulira kikumanya badde njogerawo dyo ngaoliko jja kujjamu eddoboozi ngashiwa mwana ebidikalo tayagala kwogera ombatira mukama oyinuse topafominga ekiro ombatira mukama komponye fenozi
yakutte dda. Aleese Obubaka